Okay, nate omugoberezi wa muzungu David Kadongo kamu music analyst nga wena bategezeza nti ndi mu lugendo olw'okubeera nga nambulako baganda baffe abali abayimbi ba Kadongo kamu we baziikibwa n'olunaku olwaleero bwentyo wendabise. Wano wenyimiridde gano ge malaalo ga muganda waffe eyali omuyimbi wa Kadongo kamu Lukulwe, yali kabaka mu kuyiiya okuwandiika ennyimba, okuzannya emizannyo n'okuzitendeka, era nga bano be bamu ku baana ba Lord Fred Ssebatta amanyiddwa nga Francis Bukenya. Francis Bukenya ye yakuyimbira oluyimba olwakyaka ennyo, era omwaka ogwo ndowooza lwe luyimba olwasinga okunywa mu zine waazo akendo mwezi ezaazuukusibwa. Twalina Nabadda olwa Gerard Mukasa, naye oluyimba Entumbwe y'Omugoowa, Entumbwe y'Omugoowa lwatunda nnyo nga lwayimbibwa muganda waffe Francis Bukenya agalamidde wano. Francis Bukenya kiteeberezebwa nti yafa around 2012. Ngezezaako okukontaktinga abe yakola nabo naye tebali certain. Ne mukadde naye we mufunye naye tali certain, bagamba either 2013 2011 we watyo. So we came to a conclusion nti omwaka 2012 Francis Bukenya we yatugendako okutuvaako ku maaso. Ebyafaayo bye by'obuzaale nabyo kiyinza okubeera ekizibu eky'okuba nga tubitegeera, naye batutegeezeza nti waliwo mwannyina amanyiddwa nga ye Betty yagenda otuyambako okubeera nga atubuulira ku buzaale bwa Francis Bukenya. Francis Bukenya ku nsi teyaleka mwana kyentegeddeko, naye nga yazaalibwa omugenzi Mikaili Matovu ye yali amuzaala. Maama we naye we are yet to find out, naye nga wano we tulinawo namwandu Peodas eyali mukyala w'omugenzi Mikaili, naye si ye yali azaala ono, naye nti maama we wamala omuzaala Francis Bukenya yagenda mu kibuga Kampala e Makindye ewa ssengaawe eyo gye yakulira. Kuno yali ajjako buzi ku kyalo Lutoma, era tufunye okukaluubirizibwa kw'amaanyi nnyo okubeera nga tutuuka wano. Sinze nzekka n'omu kwabo abaaliwo mu kuziika Katumwa Spirito, naye agamba kyamukaluubirira okubeera nga atuuka wano, naye finally tumaze ne tutuuka yono. Francis Bukenya yakuyimbira essabo mu luggya, bajjajja baagulanga omwenge, Entumbwe y'Omugoowa, Akaana Nkagaanye, Njeze n'Obugumba yaluyimba ne Betty Nabulya Sansabula, ne Luli Entumbwe y'Obugoowa era yaluyimba ne Betty Nabulya Sansabula. Tumujjukira bulungi nti baatandikira Matendo Demonstration School awo e Kajjansi, be bamu ku ba graduates era be bamu ku baana abaavaayo ne bapromotingibwa okugenda mu kibiina kya Matendo ekya Lord Fred Ssebatta n'abanga aperformingira mu kibiina ekyo. Kati oluvannyuma obudde nga buyiseewo bafunamu obutakkaanya obwaleetera Francis Bukenya okubeera nga avaamu agende mu kibiina kya Nantalabika Guitar Singers ekyatondebwawo Fred Ssebbale, Fred Yiga, Francis Bukenya, gundi Muzeeyi Kalali, ne bakola ekibiina ekyo. Ba senior woman Irene Nakito ne bakola ekibiina ekyo nga beeyawudde ku kibiina kya Matendo Promoted Singers n'ekibiina ekyali wano mu mabbali ekya Matendo Mobile. We batyo ne bakola ekibiina ekyo ne beegattibwako eyali mukannannyinimu Pros Nanyiti Ssebatta, oluvannyuma eyafuuka Nabigumira. Era abaana bano ono gwendiko be baaleeta erinnya eryo erya Nabigumira. Jjukira eri yali eyimbiddwa ennyimba endala ezaali zikoona oli, kati n'oli okuzza n'ayimba oluyimba lwe yatuuma ebigambo tebitta nti nze ebyo Nabigumira. Bw'atyo Pros Nabigumira ne yejjako erinnya lya Ssebatta n'afuuka Pros Nabigumira, naye nga yali Pros Nanyiti Ssebatta. Kale bano abaana be baakola ekintu ekyo, era baayimbira ddala ennyimba zaali mpitirivu ze baakola ono nga baafulumya entambi ezo nga bazikola ne Pros Nabigumira. Francis Bukenya ono
mwe abagoberera oluyimba bamulyasooka ye Francis Bukenya ali mu luyimba olwo. Original version ya mugenzi Francis Bukenya ono gwenyimiriddeko wano ye yayimba oluyimba bamulyasooka ne Lord Fred Sebata. Then oluvannyuma Matia Mugerwa najja n'akola olutambi olwo, najja n'akola vidiyo eyo ne Lord Fred Sebata. Kale yono Francis Bukenya naye nga teyakoma mu ntantalabika mokka, yalabikako ne mu kibiina kya Zebra Associated Singers ekya Dr. Fred Sebale. Yono gwolaba era ndowooza omujjukira mu luyimba nga Katamiira Nazif nalwo yalimu wa Fred Sebale. Then alina n'oluyimba era yali duet, yali collabo, mwalimu ono Francis Bukenya ne mubeeramu gundi ngenda n'omutembeeyi. Yes, ngenda n'omutembeeyi ono yalimu ye yazannyanga omutembeeyi Francis Bukenya. Yali kafulo mu kuwandiika ng'ekitone akirina, yalina ekitone ekyokubeera ng'azannya emizannyo ne okuyimba byonna yali yabikwata bukusu. Naye nga we mbategeezezza nti tukya developing story eno, tugenda tuukirira mwanyina Betty ye yali mukulu we, agenda kubeera nga atwongerezaako ku ebyo ebitono ffe bye tusobodde okusakayo, naye nga bino bye bijja byabwe nga we mubiraba. Ntegeezeddwako nti Lord Fred Sebata yali asuubiza okubeera nga azimba amalaalo aga mutabanyi we Francis Bukenya, naye nti babalaganyisa n'obalaganyisa olunaku erwatuuka teri yalabika. Mwami Katumwa Spirito yona gy'oli gwe yali omusaale okutuuka wano, nsaba ensonga eno ekolebweko mugirowoozeeko. Then Lord Fred Sebata yona gy'oli oba gwe yenna asobola okubeera nga alaba akatambi kano, nkusaba temamu ka clip kano okaweereze Lord Fred Sebata nti gano ge malaalo aga mutabanyiwo Francis Bukenya gwe wakolanga naye yatandikira ewuwo okuyimba ne mukola ennyimba ezawererako ddala era n'osuubiza okubanga ozimba amalaalo gano. So nsaba Lord Fred Sebata ekintu kino tukikole. Mukyala Madina Nakiwala yenna naawe gy'oli wali n'omwami ono Mulindwa Vumbi, waliwo Fred Sebale, waliwo Chief Kabugo, Matia Mugerwa, Nakayiza Teewo, nsaba Fred Yiga naye yakyaliwo, Katumwa Spirito wooli, Kibijigiri weemuli. Nsaba omulimu guno tubeere nga tugukola kubanga leero kiri bwekiti kiri wa Francis Bukenya naye olowoozeewo kigenda kubeera kitya. So nkunga mwenna abaana abaali Matendo Mobile, Matendo Demonstration School, Matendo Promoted Singers, Zebula Associated Singers, Nantalabika Guitar Singers nti tutereze muganda waffe. Tukole tutandikire wano omumuli guno nga tusobola okubeera nga tuvaana ate tugendeko n'ewalala okubeera nga tukola ebintu nga bino. So kyekyo kyengezaako okubasaba nti twerekereze tuzimbe Francis Bukenya nga we twongerezaako n'okubeera nga tukola ki, tuzuukusa ebintu byebimu. Oluyimba olwo olw'entumbwe y'omugowa twali tusabye lukolebwe vidiyo naye ne mujjamu okutatagana. Mukyala Harriet Birungi mwebaza, omukyala oyo TikToker, ndowooza nze mutwalanga president wa Banakadongo kamu abeegattira ku TikTok yatusinga following, akoze kinene nnyo, ye yazuukusa oluyimba lwa mugenzi Francis Bukenya. So Harriet Birungi yona gy'oli nkugamba nti oluyimba lwe wazuukusa olwa Francis Bukenya entumbwe y'omugowa 1998 gano ge malaalo ge ngeegafaanana. Tosobola kuyita mu banno abakugoberera ne tukola enteekateeka amalaalo gano ne gaba nga gasobola okubeera nga gatereezebwa gafaananeko ng'amalaalo g'abantu abalala. So Harriet Birungi nkusaba yona gy'oli, nkimanyi obubaka buno obulaba,
tukole ku nteekateeka eno ey'okutereza Francis Bukenya. Sekito Frank Muzeyi Kabyanzo, Baba TV, Baba Radio, nkutumya omulimu guguno. Abanike ku wane Masaka, abanike nkusaba nti naawe omulimu guguno ndowooza ogulaba oli awo ku ssuubi. Tulina Muzeyi Kamad oli ku Buddu, omulimu guguno. Williams da Selector, David Mugerwa Nsumba, Salongo Kadongo Kamu, buli bana Kadongo Kamu yona gye muli nsaba twegattire wamu tubeere nga tusobola okukola ku nteekateeka eno tuyonje amalaalo ga muganda waffe agalamire bulungi. Tetulina nnyo kye tuyinza kuba nga twetaaza naye kukola bintu ng'ebyo. Oyo yenna asobola 100, 200, 3. Waliwo n'asobola okugamba nti nze Francis Bukenya temuteekako toffaali, nze ngenda kyekolera ntuukirira, ngenda kutuusa wano, amalaalo gano mukadde waali wano, tugenda kunyumyamu naye tasobola tugaana kubanga already era baali bakkiriza okubeera nga gakolebwa. Francis Bukenya ku nsi nti teyaleka mwana, teyazaala, era nkitegeddeko omukadde abadde atunyumizaako nti munaye mu kika kino ndowooza n'okuzaala kutono. Kale bwe ntyo bwengezaako okubasaba oyo Francis Bukenya, entumbwe ey'omugoowa, entumbwe ey'omugoowa, atalumanyi lunoonyeeko, atalumanyi lunoonyeeko. Essabo mu luggya, then mulekwa ayina abajjajja baagulanga omwenge. Mbadde neerabidde mukadde wange Muzeyi Magala, Muzeyi Magala Eruweero, oyagala nnyo oluyimba bajjajja baagulanga omwenge. Twabadde twogera munondaga butya bw'oyagala Francis Bukenya. Muzeyi Magala, nkimanyi kino kisobola omulimu guguno ogw'okubeera nga tutereeza mukadde waffe, mukwano gwaffe Francis Bukenya. Gano ge malaalo ge. Eyo yonna gy'oli nsaba twerekereze tubeere nga tukola ki, tutereeza mukadde waffe. Kale bwe ntyo ngenda kudda wali ate nyumyemuko ne mukadde mukadde Nakalanda Perudas, Nakalanda Perudas omusenene, tugenda kubeera nga tunyumyamu naye eddoboozi lijja kangukamuko kubanga ayina obuzibu okuwulira obulungi, olina okubanga otumbudde ku ddoboozi. Kale katudde wali ate tugatteko omukadde maama atunyumizeeko obulamu y'eki kyajjukira ku Francis Bukenya.